Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Bwewuunya bwewuunya Katonda eno, Katonda engeri gy'akolamu ebintu bye. Ayina kugamba amaanyi oba Jemba yamusuulako kiki? Ayina amaanyi ge yawa Jemba, buli muntu tagategeera. Era ganjawulo kubanga alina omukazi omulungi. Ekyo era kyembadde ngambira ddala. Ate talina omu, alina babiri. Kwegamba naddira omukazi omulungi ate n'amugattako omukazi omuchina omuzungu ate nga naye mulungi, agugaba maanyi. Naye manyi na kyakugamba, Era tekiriiwo. Amaanyi ago g'olaba si maanyi gano aga bulijjo. Anyway, tubireke kubanga ne bwe nabigamba oyinza obutabikkiriza. Ondabikidde ng'alina by'oyagala okuŋŋamba ate tobyogera. Nakugamba enzo osobola okuŋŋamba ne mugamba ng'akomye. Kuba oyogera ebigambo ndaba tobikutula. Ate nga mbadde nina bye mmaliriza. Obadde busy. Ate sisobola kuleka wano mudiiro. So anti nze just kyeneewuunya Jemba ono kuba ne ku kyalo bamwogerako. Jemba ye musajja yekka ku kyalo kuno alina ennyumba emu yagiteekamu abakazi babiri. Ate si be bokka, kati nze nina mikwano gyange awo ku kyalo be tutera okwogeramu nabo nga twogera ebigenda mu maaso ku kyalo kuno. Naye famire y'abasajja bano simanyi lwaki eyingira nnyo mu bigambo byawe. Jemba kati bino mbigamba kubanga oli mukazi mulungi. Kaagala otomere kintu ky'otamanyi. Jemba gw'oyinza okubeera wano n'ogamba oli musanyufu abalabirira, yes abalabirira. Naye Jemba olaba Jemba abadde ki? Jali kyenkugamba. Jemba olaba kintu kya kungulu. Jemba kwegamba ekyalo kino kuliko amayumba nga 8. Olaba mulimu omukazi omwomu naye ye Jemba erimu abantu babiri, gwekyo kiyita kintu kyange. Talina mmwe mwekka. Jemba kuno ku kyalo awezaako abakazi 180. Ate mwe muli ba mukisa
nti mwe ababiri mwemanyi naye abalala gw'omukisa tebaguyina. Mukazi wattu ali eyo amanyi ayina Jemba we wali eri amwagala yekka yekka. Kati n'ekyo n'oyinza okiyita nti nnomo. Teri musajja ayinza kwagala, omusajja ali nnomo ayinza kwagala bakazi 8 108. Taliiyo mpozi ng'olina ebikusindiikiriza. Kati oyo Jemba kankubuuza gwe lwakuba wakajja olabika tonnaba bitegeera bulungi. Jemba oyo tomulabangako ng'agenze mu kyalo. So what? Kuba omuntu kya bulijjo okugenda mu kyalo. Kati tannaba kubikuyingizaamu. Gwelinda ku wano bw'ona omalaho omwaka oba emyaka 2 byonna byonna ojja bitegeera. Jemba bamanyi okugenda mu kyalo kyabwe eyo ne beekuŋŋaanya nga famire. Balina akabondo, balina ekitambo, basezi. Va ku kino ekitambo nti obusezi buno okuzinaazina ku kyalo ekyekiro nedda. Bo kati kye bakola ebyokoola byabwe bagenda ne babisalira ne bagamba nti kati tubiwe omusaayi bwe guti gujja tuvugayo ebbanga bwe riti ne bamala emyezi ng'egi nga tebasaddaaka. Era bwe bagenda mu kyalo bafune obudde ne balya ku nnyama y'omuntu ng'oli wa mukisa tonnaba kugiryako. Naye nze nkubuulira gye bigendera mu maaso ojja kulya ennyama y'omuntu. Gwe tomulaba tewali ezzeekaawo n'omulaba nga Jemba amaguka n'amaguka omulundi gumu n'avaako. Tomulabangako. Naye gwe byogera obikakasa oba osabuka kuba nakulaba ddadda gwe oyogera. Obwo bwe buzibu bwammwe. Obwo bwe buzibu bwammwe. Okitegeera Lydia kankubuuze nkukwana. Nkwana ono mujjawo mujjawo mukwana. Gwogamba lwaki nnyinza okukugamba ebyo ebigambo. Bino mbigamba Lydia kuba oli mukazi mulungi. Tulina kubeeramu ono drama. Okere ku makya nga bakuliddeko akagalo akakekejjule. Naye nseeno omunaku alabye. Hello. Kakati betugenda bimaliriza enkya nkyalinamu ebizibu ebintawaanya wano. Naye omusajja w'ettaka eryo mugambe ngenda muwa ssente z'enkya zonna. Era nti ezimu nazimuwaako yasigala banja $335,000. Okay, kale kankuddire mujje baleko bannyabo. Muli bulungi? Mubadde mwena kyagwe mwetaaga? Tuba tulina omwami gwe tunoonya munda eyo. Oba yogera. Ono yasinga omumanya. Oba mwerabidde. Kale kasamba buuzizaako mubeere bulungi. Kale taata. Sebo. Akalumi akakekejjudde. Okere ku makyanga ebbina erimu baali bejjuddeko teririiko. Omukazi omulungi otambule ng'oliko ekipaatu. Ebintu nno byoyogera obirinako obukakafu kuba oli serious. Lydia byekugaba biri serious. Omanyi mugenda ne musalako ebigambo ku bantu mmwe. Ne Yesu bw'atyo bwe yali mu mwana bwe yajja n'abagamba ebigambo sikulimba. Kino ekintu kiri serious. Otandika otya okugamba nti no nti Jemba musezi. Kye nkubuuziza lwaki kuki oli mukwano gwange muganda wange nze famire njimanyi nze njikuliddemu. Ebyo ebintu tebabisaagiramu kuba Lydia singa tayandya dda. Ati wakajja agogamba bamala galiirawo nkugambye ekitambo kyabwe bakisalira emyezi ng'ebiri oba 3 ne babeerawo nga kibakiwa. Kati ne wayitawo emyezi emirala 3 ne baddayo ne bakiwa. Okitegedde? Kati kankuwe ekintu kitini nnyo. Olina mujjawo waneeno. Wali ofunyeeko ku budde n'otuula naye n'oyogera naye. Kubanga oyo aludde naye amumanyi. Bamumaze emyaka nga 8 bali bonna.
kati njagala otuule wansi oyogere ne mujjawo omubuuze ku bye nkugambye. Bw'anaakugamba nti baakulimbye Jemba talina kye yali akoze, nkulayirira. Bw'olinsanganga mu kkubo wande eddusu wali tombuuza. Bw'ompuliranga nga nkonkonye ku luggi lwawe toggulangawo. Kati ono gw'ongamba okubuuza tetukwatagana, ngenda atandika nti omubuuza naye kakasa by'oyogera. Oli mu buzibu, va mu ebyo temukwatagana. Bwe genda omubuuze Lydia. Lwakubeera abasajja tebatera kulimba, tebalina bigambo bingi nga by'abakazi. Kyekyo nze kati kankubuulire, baalina olumbe mu kyalo. Lydia, bano si basiraamu nti nno omuntu temulina mumulabako. Ne twaziika omuntu ewaabwe tebagamba baziika keesi yokka yokka. Buli muntu yeebuuza omuntu oyo yafa baamuteeka wa? Mu keesi baateekamu bigoye byokka byokka ng'ogaba baabitibwa omuntu baamuteekawo. Kikambwe. Ogamba Jemba gwentegeera? Oyo yennyini gw'oyita bbaawo gw'osula naye mu kisenge kye kimu. Bwe mwebikka bulangiti emu n'akubugumya agenda okulijjako akagalo. Owaaye Mirembe naye wabaaki? Tufunye omukisa omwami azze wano ayingira mu nda eyo osirise toyogera. Bwe tusoose okufuna omuntu wano alina ku mpisa. Mbutuufu ng'oyo obwedda tutambula. Nanja. Kiki? Bagamba oba tonnafa teweevumansi. Sinnatuuka gyevuma. Kyogamba tokitegedde? Ndaba omwenyereketa, ndaba wenna gye bayita face impression. Wonsobedde. Kiki? Tufunye omukisa. Omanyi kibadde kirungi oli omwali yasute n'atuvuma ndowooza ne tufuna obudde obulwawoko wano. Okimanyi bulungi nti oyo musajja azze oyo musajja bujulivu. Tomalayo. Tomalayo. Yogera ebigambo by'oyogera ng'obitegeeza. Ky'obamanya nze mpiya n'okusasisa. Tossa. Nankya. Katonda w'amaanyi. Y'oyo omusajja. Omanyi okuvaako olumu. Y'oyo omusajja azze wano oba kubuuzizza ebirala sibitegedde. Ono ava wano ono omwami ayingidde omwo. Oyo yennyini nnyini. Ng'ate abadde ng'atakulabye. Oba kati nkunyonyo nti angambye tetwayogera biri awo tetulina kye twayogera yambuzaako katono. Okakasa? Yoye mwennyini nnyini nga we namukunyonyonyola yoye mwennyini. Weetereeze gira omwana nti yatugambye tuli bakozi wa. Gira weetereeze. Ate nze kati awo omanye ebyange tebirwa. Gira weegire gira nti ogambye ye ate kati tugenda kulwawo tugira ki? Naawe onsobera. Kati lwaki tewansabye ku bugatto ne nkukyusiza obugatto obulala? Nankya totandika. Ati kati olwo tugenda okulaba olulenzi. Naye kati tugenda mugamba mbu ki? Naye walo omuntu obula ekintu ky'ogamba omuntu lindako. Ate eyo nsonga. Yakusanga ebyo bino bwe yakusanga buli kimu tulina otandikira. Yansanga wammanga eri waliwo nali nyimiridde nga nina gwe nninze najja nga noonya omusajja musiramu ali awo wansi. Chube. Olya sema kati gwe yali yebegera kati bakubegera bubegezi. Naye kyolina omumanyi. Totandika. Ekintu nina we nkituusizza kati. Okakasa. Nze nkubulya kati ndowooza kiwedde n'okugwa. Ekikazi nkitabbidde. Nina layini gye nkikubyemu awo lwakuba kisoose kwebuusabuusa ssebo nga bwe nkiyingira koodi zange bwe kizigoba tekyagala kwogera omanyi ekintu ekyo kyeraga. Kimanyi. Oba wano kiyitawo okukolerera. Kutidde. Kimanyi. Naye ekyo olina omumanyi. Kindi mu ttaano kati.
kodi gye nkiyisiddemu tekisobola gibuuka. Okoze otya? Kati ate nkubuulira akakodyo kange ogende naawe onnemese. Era maliriza nga nkigamba kijje gy'oli kati mmanyi obudde bwonna kigenda kujja kikwebuuzeeko. Ate kinneebuuzeeko ku ki? Gwe bwe kikwebuuzaako kigambe bugambiye. Ate nzikirize biki bye simanyi naye Victor. Nze sibaddeyo gye mubadde. Kati nze mbadde nkigambye kijjemba balina ekitambo balya n'okulya. Ne Victor. Nainawe ekyo kinene ekyosaze ku musajja wange. Kati oyagala mugambe ntya? Oyagala mugambe ntya? Kati gwe bwekijjira ne kikubuuza kigambe ye. Byonna byonna kigambe ye. Kati bwe kikubuuza nti kati gwe wakola otya okubeera naye bwe kigambe naawe olya. Ekigambe nange nabiigandya. Nze ebirala gwe alimanya ky'olinkolera. Neba ne Victor awo tutuuse. Nze nasoma obukodyo bwonna bwonna nagenze ndi ebyo byennyini byensinga okukola. Kati wekijja ne kimbuza mbu simanya nakola ntya okubeera nejjema nga nkira nange nabiyiga. Nagenda mu kyalo ne tukola emikolo ne bansala emikolo gyabwe simanya bye basalaasala. Ebyo byonna wabiyitamu n'otandika okulya. Ebyo byonna obijjeewo. Kigambe kati ofune wokyeyogereza nno gwe nkulaba oyinza okuwomeramu ekinyeebwa. Ojja kulaba ekyo kijja kukugamba. Kati ne Victor. Anti omanyi omusiraamu agambanga entuuyo tezinnakala. Totandika Victor. Victor twateesa bulungi. Ekyo tonagimaliriza. Naawe era kati almost ewedde. Ate w'omugambye ebyo n'avaamu. Anti kati gwe gwabulayo gwe kodi ebulayo yokka yokka. Anti kati gwe kakkana. Okitegeera. Wajja n'ambuuza. Ne mugamba ne tulanga aseguse. Nze agenda okwekubirira n'essimu nkugambe Victor. Ebyafo byerabidde. Kale kiri bwe kiti. Deal ebadde 100%. Kati mpaako 2% at least. Kale tukole bweti. Kale at least gintere wano mu ngalo ngende nayo. Victor eki 2%. Shobe nawe. Victor ky'omanya tekyo ngenda kukola nga namagoya yanava mu maka gange. Awo tugende waka. Just gali awo. Ewa. Victor tunamala ddiiru. Kale gintere mu kaveera ngende nayo. Nawe olabika olya byogambye mwami wange ejjemba kiika yegwabi owaye njikutere mu kaveera tomanyira so omale gundi. Shube. Mirembe kati tugenda kukola tutya? Nkugambye weeterezeza omaze? Okweterezako neeterezeza naye kyentiddemu nankya tugenda mugamba nti noki. Naye kati ndowooza olabye obuzibu bw'abakazi. Kati singa musajja singa yafunyedde ebigambo bye singa yabitegese dda nga layini yazikubyewo dda. Abasajja bawe ekitiibwa kubanga ekyamazima ntereza mpatu we tutuuka sibyo kya ssebo. Kati awo nga tuddako kiko omala okubuuza ng'omunnyonnyola gye wamusanga. Bwe tunaatuuka wali ebigambo jja bifuna. Omusajja tumuwe ekitiibwa basajja bakyesigaliza. Mirembe olaba guno gwe mukisa gwaffe tewali kusuula sitepu bwe tugisuulira bwe tuti. Kati bw'aba nga yazze kukyala n'agenda tukikoleko. Leka nze ankonkone nankya. Why? Obyebalamamuko. Never sleep, never stop.